Njagala gwe munyenye enkya, pologoma ya Yuda, Yesu omwana gw'endiga, ye gwe mulyango gw'eggulu. Mbanyiriza mikwano gyange, Mukama waffe yeebazibwe. Mbalamusaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu, oyo atuwaniridde n'okutuuka akaseera kano nga tukyali balamu. Mbeebaza mwenna abawaayo obudde bwammwe ne muwulira ebigambo bino bye njogera. Mukama abampeera omukisa, kamulabe omukisa mu mirimu gyammwe, omukono gwa Mukama gulabisibwe mu bulamu bwammwe. Twebaza Omwoyo Omutukuvu era nga tumukoowoola ake mu masekkati gaffe atuluŋŋamye nga tugenda owulira ekigambo kya Katonda, kibeeko ne kikikola ku bulamu bwaffe, kibeeko ne kikikyusa ku bulamu bwaffe. Abatannabategeera Kristo tumutegeere, tumanye Kristo bannange, tujje eri mukomeewo eri Kristo, kubanga ye yekka agenda otusomosa omugga gyonna gye tusanga mu bulamu. Yagenda okubeera ekisumuluzo ky'eggulu, yagenda otuggulirawo enzigi z'eggulu okubeera nga tuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Twetaaga Omwoyo Omutukuvu kubanga ke kabonero akatuteesebwako, akatumanyisa nti tuli basika mu bwakabaka bwa Katonda, tuli musingo gwa Katonda. So mbagala nnyo baganda bange, nzize era nzizeemu okubagamba nti Yesu abaagala mwenna, yafiiririra bonna, talina gwe yasoosola nti yafiiririra Christians, omusiraamu teyamufiirira nedda, yafiiririra ensi yonna. So yeetaaga tukomewo gy'ali, yeetaaga tumumanye, yeetaaga tumutegeere, tusobole okukola ebyo Kristo by'ayagala. Mbagamba mujje mukomewo eri Kristo, newankubadde wamala n'omuta naye akyakwetaaga, komawo. Ebintu bingi ebitujje ku Kristo naye akugamba komawo. Okitegeera, akugamba komawo. Abamu bufumbo bwe bubajje ku Kristo n'ogamba nti nsabye ebbanga eriwera, Kristo tampadde bufumbo, tampadde bwa mwami kamuveeko, naye n'otajjukira nti gy'oddukidde ogudde mu muyaga, ogudde mu nnyanja gy'otagenda kusobola kuvaamu, nga n'ebintu bye wali wawangula ng'oli mu Kristo Yesu bikomyewo kubanga wava mu Kristo Yesu. So mbagamba baganda bange, tukomewo eri Yesu. Okitegeera, tukomewo eri Yesu. Bayibuli egambye mu kitabo kya Yokaana essula ya 10:7, Yesu yagamba bw'ati, awo Yesu n'abagamba nate nti ddala ddala mbagamba nti nze mulyango gw'endiga. Yesu gwe mulyango gw'endiga. Yesu gwe mulyango gwaffe mwe tuyingira ne tufuna okubeerwa, mwe tuyingira ne tufuna okuwonyezebwa, mwe tuyingira ne tufuna okuwummuzibwa, mwe tuyingira ne tufuna okusanyusibwa. Abantu bangi bukya babeerawo mu nsi tebafunanga ku ssanyu, nga bw'omugamba nti lunaku ki lwe wali osanyuseeko mu bulamu bwo ng'akugamba tewali. So bwe tuyingira mu Kristo Yesu, bwe tukkiriza Kristo Yesu, tufuna essanyu eryo lye twali tetufunangako. Abamu temufunye essanyu mu bazadde bammwe, naye Kristo alina essanyu erya buli muntu yenna, kubanga ye taata waabo abatalina bataata, ye maama waabo abatalina bamaama. So bw'obanga owulira nga tolina kusanyusibwa, jangu eri Kristo. Abamu tetunafuna kuwummuzibwa, naye Kristo y'alimu ekiwummulo. Yesu kye kiwummulo. So mukomewo eri Yesu. Mukomeewo eri Yesu. Olunyiriri olw'omwenda lugambye nti nze mulyango, omuntu bw'ayingira mu nze alirokoka, aliyingira, alifuluma, aliraba eddundiro. Nti bwe tuyingira mu Kristo tulokolebwa. Okitegeera, tulokolebwa, olokoka okuva mu bibi byo byonna. So mbagamba bw'olokoka, okulokoka kukyusibwa nti olokoka n'ova mu mizeejo emibi,
obadde omwenzi n'obuvaako, obadde omubbi n'ovaako, obadde omusamize n'obivaako, kubanga bayibuli egamba nti tosinzanga katonda mulala wendi bw'ayogera Mukama. Okitegeera? So katonda ye katonda waabo bonna abalina omubiri. Oba oli musiraamu, oba oli mukatoliki, oba oli muki, Yesu yafiiririra ffe aboonoonyi. So mbagamba nti tuve mu bikolwa byaffe ebibi, mwenenye mujje eri Kristo mulokolebwe. Okitegeera? Mulokolebwe. Bayibuli egambye nti gwe mulyango ayingira mu ye alokoka. Mbagambye nti Kristo ye kkubo n'amazima n'obulamu. Tewali aligenda eri Katonda oba tewali aligenda nti teri alijja eri Kitange wabula ng'ayise mu nze, bw'ayogera Mukama. Kristo gwe mulyango, ye password gye tugenda okuyitirako okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Kristo gwe mulyango gwe tugenda okuyingiramu okuyingira mu ggulu. So bw'obanga tonnalokoka muganda wange nkugamba lokoka kati. Bw'oba tonnaba kukkiriza Kristo nkugamba kkiriza kati, kubanga tolina muntu mulala yenna gw'ogenda kuyitamu kuyingira bwakabaka bwa Katonda. Tusooka kuyita ku mulyango gwa Kristo, then n'alyoka agamba nti yingira mu ggulu oba gwe genda mu Geyeena. Bayibuli egambye nti ali awula endiga mu mbuzi aligamba endiga nti mujje mwe mungoberere. Okitegeera? Endiga ze ziwangudde neziyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Ate si kugamba nti bw'olokoka oba owangudde eggulu. Kituufu, bw'olokoka n'ofiirawo oba owangudde eggulu oyingira direct mu ggulu. Naye bw'olokoka n'omala ebbanga n'okola ate ebibi Kristo by'atayagala, togenda kuyingira ggulu, kubanga oli mu bulokozi naye okyayonoona, oli mu bulokozi okyabba, oli mu bulokozi okyayenda, oli mu bulokozi okyalimba, oli mu bulokozi okyawaayiriza, oli mu bulokozi ebirowoozo byo bikyali ku busamize, oli mu bulokozi okyenyigira mu mugundi mu characters embi. Muganda wange, Kristo kukyusibwa. Bwe tuyingira mu Kristo tukyusibwa ne tuva mu bikolwa byaffe ebibi. So togamba nti kandokoke nsigale ate nga nkyakola ebibi, togenda kuyingira ggulu. Era ojja kwewunya ogambe nti ye nakkiriza Kristo naye lwaki nyingidde mu Geyeena? Lwaki? Nti kubanga obadde mu Kristo naye ng'okyakola ebibi. Oli mu Kristo olina abasajja nga 1,000. Oli mu Kristo okyakuula abasajja, okyalya ssente z'abasajja. Oli mu Kristo okyanywa omwenge, oli mu Kristo wafumbirwa wawasa naye ng'ate okyayenda. Ebikolwa byo bibi, ebirowoozo byaffe bibi. Kitegeeza tetugenda kuyingira ggulu ne bwe tunaatwakkiriza Kristo naye nga tukyayonoona. Bayibuli egamba nti n'ekigambo kye twogera tulikiwooleza, tulikiweerako embalirira. Tulisalirwa omusango gw'ebirowoozo, ebirowoozo byaffe birimu ki? So mbagamba tukkirize Kristo okubeera omulokozi waffe, tukkirize Kristo atukyuse, tukkirize Omwoyo Omutukuvu atukyuse. Obulokozi kukyusibwa, nti olokoka n'ova mu bikolwa bye ebibi. Mbagambye Yesu y'ekkubo n'amazima n'obulamu. So muve mu bikolwa byammwe mubi, muve mu kwonoona kwammwe, mwenenye mujje eri Kristo, kubanga gwe mulyango gwe tugenda oyitamu, gwe mulyango omufunda. Kristo gwe mulyango omufunda gwe tugenda okuyitamu okuyingira eggulu. Naye biki bye twetisse? Biki ebiri mu mitima gyaffe? Biki ebiri mu birowoozo byaffe? Biki bye tukola? Bwe weepima ku minzaani osobola okuyitawo okuyingira eggulu? Singa Kristo akukimira wano saawa zino, bwe weepimaapima osobola okuyitawo, Kristo asobola okugamba nti gwe yingira eggulu oba Geyeena. So mbagamba twenenye, tokoowa kwenenya kubanga buli lunaku tusobya, buli lunaku twenenya, twonoona. So tubeere nga twenenya, tubeere nga tusaba okulungamizibwa kw'Omwoyo Omutukuvu, kubanga gwe musingo. Bwe tubeera n'Omwoyo Omutukuvu, gwe musingo oguba gututeekeddwako okumanyibwa nti kati tusibiddwako. Nga bw'onoogenda ku dduuka n'ogamba njagadde olugoye luno kandusasuleko, kitegeeza teri muntu mulala ayinza kujja n'alugula. Kati bwe tubeera mu Kristo Yesu tuweebwa ekirabo ky'Omwoyo Omutukuvu ng'omusingo. Okitegeera? So mbagamba Kristo y'ekkubo n'amazima n'obulamu. Omuntu yenna bw'obanga tonnaba kukkiriza Kristo,
manya bumanya ekifo ky'ogendamu. Ogenda mu Geyeena. Kubanga Bayibuli etugamba Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Teri aligenda eri Kitaffe Katonda wabula ng'ayise mu Kristo. Sembagamba mujje. Yesu abaagala yayiwa omusaayi gwammwe ku lwammwe. Agambye nti Yesu ye musumba mu lunya lw'11 nti kasitandike ku lw'10. Agambye nti omubbi tajja wabula kubba n'okutta n'okuzikiriza. Nze najja nzibe n'obulamu, nze najja zibe n'obulamu era zibe nabwo obungi. Kwegamba Sitaani yajja kutta, kubba na kuzikiriza, naye Kristo yajja atuddizibwa obulamu obwo tubeere n'obulamu obungi mu Kristo Yesu. Kubanga bwe tubeera mu byensi Sitaani yaba atuvunaanibwa. Ku Bayibuli egamba nti akola ekibi aba muddu wa kibi. So buli lwe tukola ekibi tuba baddu ba kibi, tetuba baddu ba Katonda, tetuba baddu ba Kristo. N'Omwoyo Omutukuvu tabeera mu ffe. Naye Kristo yajja okutukomezaawo ekyo Sitaani kye yali yatubbako. Okitegeera? So mbagamba baganda bange mujje eri Kristo. Mulokoke mutukuzibwe, munaazibwe muve mu bibi byammwe. Olunya lw'11 agambye, Yesu agambye nti nze musumba omulungi. Omusumba omulungi awaayo obulamu bwe olw'endiga. Kristo ye musumba omulungi awaayo obulamu bwe ku lwaffe. Teri pasita agenda kuwaayo bulamu bwe ku lulwo. Teri musumba yenna, teri nabbi yenna agenda ku musalaba agambe nti kanfiiririre Ruth, kampeeyo obulamu bwange ku lwa Ruth. Nedda, Kristo ye musumba awaayo obulamu bwe. Yawaayo obulamu bwe ku lulwo nange tusobole okubeera nga tuwangula tuyingira eggulu. Yafa tusobole okubeera nga tuyingira eggulu. So mbagamba nti mulokoke, mwenenye muve mu bibi byammwe. Tulina obudde butono ku nsi. Ng'ojja kugamba nti nja kulokoka olunaku lwe naawulira nga ngenda kufa nnyingire eggulu. Muganda wange tolina kumanya kw'omanyi ku bulamu bwo. Tomanyi oba leero ogenda kufa, tomanyi oba enkya ogenda kufa. So nkugamba kkiriza Kristo ng'okyalina amaanyi, kkiriza Kristo ng'omutima gwo gukyalina n'amaanyi agakuba. Bayibuli egamba nti omuntu akkiriza na mutima gwe okuweebwa obutuukirivu era ayatula n'akamwa ke okulokoka. So sikugamba nti linda ogwe ku kitanda ate olyoka okkirize Kristo, kubanga tomanya. Oyinza okutambula n'ofuna accident. Sikugamba era sikisaba kibeerewo, naye nkugamba teekateeka omutima gwo nga bukyali. Kkiriza Yesu ng'okyalina amaanyi, ng'omutima gwo gukyakuba, kubanga waliwo n'akaseera nga togenda kusobola kwatula. Bayibuli egambye ayatula n'akamwa ke okulokoka. Eriyo okuba ng'okkiriza naye nga toyatudde tekikulaga nti olokose. Kubanga Bayibuli egamba nti mulimu Abafalisaayo, mu kitabo kya Yokaana nti mulimu Abafalisaayo. Oh, thank you Jesus. Okitegeera? Mulimu Abakristaayo abakkiriza n'omutima gwabwe. Okitegeera? Bakkiriza muli nga Kristo mwana wa Katonda, naye ate tebaayatula n'akamwa kaabwe. So ekyo tekyabaweesa butuukirivu, tekyabayingiza mu bwakabaka bwa Katonda. So osooka kukkiriza n'omutima gwo ogamba nzikiriza Kristo Yesu okubeera omulokozi wange era okubeera mukama w'obulamu bwange, nti era njatula n'akamwa kange nga sikakiddwa nti ndokose. Kubanga Bayibuli egamba nti aliyatula alirokoka. Buli lw'oyatula erinnya lya Kristo Yesu oba oyingidde mu ndagaano ya Kristo, oba oyingidde mu ndagaano y'okuweebwa Omwoyo Omutukuvu. Kubanga tojja kukkiriza bukkiriza osirike. Waliwo yeetaaga okuwulira ekigambo kyo nti olokose. Omwoyo Omutukuvu yeetaaga okuwulira ekigambo kyo. Eggulu limanyi omutima gwo nti okkiriza, naye lyetaaga liwulire n'eddoboozi ly'akamwako. So muve mu bikolwa byammwe ebibi, mwenenye mulokoke. Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Yesu alokola era awonya. Kyonna ky'olimu, embeera yonna gy'olimu, Kristo mwetegefu okkununula. Bw'abanga yawonya omugenge, bw'abanga yazibula amaaso g'omuzibe, bw'abanga
yasumulula abo abali ku njegere abasibiddwa olw'endwadde, yawonya abalina yawonya abalina dayimoni, naawe asobola okuwonya. Bw'abanga yawonya nze eyali omwenzi, eyali asinza emizimu, eyali asinza afukamirira emiti n'enjiwa n'essente ngisaba omukisa, eyali anywa emmindi, naawe asobola okukulokola. Okitegeera? Naawe asobola okukulokola kasita weewaayo, weeweeyo eri Kristo akulokole, akukyuse, akutereeze, osobole naawe okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda, oyingireko mu bulamu obw'okwesiima, mu bulamu obutaliimu kutya, mu bulamu obutaliimu kufa. Abalokole tulina obulamu obwatusuubizibwa, obulamu obutaggwaawo, nti bwe tuwangula omubiri guno, bwe tuwangula obulamu bw'ensi eno, tuyingira mu bulamu obutaggwaawo, omutali mazigo, omutali kufa. Tuva mu kufa kuno ne tuyingira obutafa. Tulina omubiri ogutafa ogw'omwoyo gwe twambazibwa. So mbagamba baganda bange, mwenenye muve mu bikolwa byammwe ebibi. Omubi aleka amakubo g'amabi, akyuka adde eri Kristo. Tetulina budde. Ojja kugamba kanenye kanyonoone nja kwenenya mu maaso eyo, tomanyi oba leero lw'okoma. Okitegeera? Tomanyi, tewali amanyi bulamu bwe banga ki bwe bugenda kubeerako. So mbagamba mukkirize kati Kristo mulokoke, abagambe gwe mulyango gw'endiga. Kristo gwe mulyango gw'eggulu, ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. So bwe tuba twagala okuyingira eggulu tulina kukkiriza Kristo. So mbagamba baganda bange mulokoke. Abasiraamu mulokoke, abakatoliki mulokoke, aba Seventh Day mulokoke, aba Protestant mulokoke. Simanyi ba Jehova, simanyi baani, amadiini mangi, naye Kristo Yesu omwana wa Katonda gwe mulyango gw'eggulu. Tulokoke tudde eri Kristo. Mwenenye. Nze maze ogwange, omulimu gwange ngumaze ogw'okubagamba. Ogwange ngumaze, sirina musango gye muli, sirina musango eri Kristo, kubanga mmaze okutuusa meseji yange ebagamba nti mwenenye muve mu bikolwa byammwe ebibi. Bwe bali kubuuza lwaki tewalokoka, ojjukiranga olunaku luno nti nakugamba lokoka, kubanga Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Mukama abampeera omukisa, mbaagala nnyo. Nsaba omukono gwa Mukama gubawalule, kubanga Bayibuli ga Yesu yagamba nti teri ajja gy'ali okuggyako omukono gwa Katonda nga gwe gumuwaludde. Obulokole kirabo. So tusabe, mbasabire ekirabo kya Katonda eky'obulokozi. Nsaba Katonda ali waggulu ennyo, Katonda w'abakatonda, abakasukira ekirabo ky'obulokozi mulokoke. Nsaba omukono gwa Katonda gubawalule, gubayingize mu mulyango gw'eggulu, ye Kristo Yesu. Nsaba ekisa kya Katonda kibawalule, mujje eri Kristo, kubanga ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Mukama abampeera omukisa. Be blessed in Jesus' name.